Bano be bamu ku basuubuzi abakolera ku kizimbe kya Zibula Today Shopping Mall wano mu kibuga Kampala abavudde mu mbeera olwannannyini kizimbe okubongeza ssente ez'obupangisa. Bano baggaddewo amaduuka gaabwe gonna nga tewali akkirizibwa kuggulawo okutuusa nga bamaze okusinkana nannyini kizimbe kino ategerekese nga lukyamuzi Emma. Okusongeza kwa buli kadde tosobola kwongeza muntu olunaku lwajjo yayongezeza emitwalo 5 abasasula miliyoni 3 ng'olina okuba nga okusasula miliyoni 5 nga gyegyeyongeramu ngezo zirina okusasula ku nkomerero y'omwezi guno nga 3 zikyagaanyi naye ate ayongeddemu emitwalo 5 emitwalo 5 bwe kiba kigaanye ku nkomerero y'omwezi olina okuteekamu 10% kitegeeza nti emitwalo 35 kiba kiremeddwa singa oba osasula nga lumu ogw'omunaana olina okuba nga oyongeddemu emitwalo 85. Toyinza kubanga osasula kasasiro emitwalo 2 ate n'abannamugabo ddiru nabo batwesonyiwa. Osasula emitwalo 2 kasasiro toyireti ya siringi 2 liita 5 esimbula edduuka siringi 3 liita 5 imagine n'osasula balubu y'amasannyalaze emitwalo egyo emitwalo 3 balubu y'amasannyalaze naye ng'emitwalo 3 bw'oba ne balubu 4 ezo ssente mmeka. Abasuubuzi bano bagamba nti olunaku lw'eggulo bafunye amabaluwa nga gabategeeza nga ssente z'obupangisa bwe zongezeddwa awatali wadde okubategeezaako. Olwaleero nga zabadde ennaku z'omwezi 18 Julaayi yayitanga omu naye yasooka n'ayongezaamu abantu 2 nga ye mu kulowooza ku yalowooza. Abantu abo 2 bwe bagendayo bawa endowooza zaabwe bwe bawa endowooza zaabwe ndowooza bwe yajja era nga ye yamanyi bwe yali akiteeseteese babadde bayita muntu omulala bamwongeza emitwalo wakati w'emitwalo 15 okusinziira ku ngeri bw'edduuka ly'obwekale. Kyokka era abasuubuzi bano bagamba nti baludde nga banyigirizibwa kyokka bavaayo okwogera ku nsonga zaabwe ezibaluma nannyini kizimbe nga abatiisatiisa okubagoba. Omugambo owaffe yetaayogerebwa naye tatuukirirwa bw'omukubira simba kugamba mukubire naye bw'oli mukubira wali bakikutte n'akusasira watakugamba oba tosobola faawo noonya levo y'owejja. Ekituliko olwaleero twekalakasizza mu ddembe olw'omugagga gwe bayita lukyamuzi okwongeza ng'ekizimbe bw'abeera alootedde wonna bw'aloota nti njagala miliyoni 5 za Bugamba bw'ogezaako okwogerako nga gamujja kuva ku kizimbe kyange ebalyanga kino kitwala ennaku bw'ogezaako okuvayo noyogerako yegwe mukazi omubi ennyo talina kubeera ku kizimbe kye kubanga oleetera abalala okutegeera their rights naye naffe ng'abantu I think we have our rights. Mubeekalakasizza ne Kasiro naye talutumidde mwana. Mu kiseera kino bano basaba bekikwatako bajje babayambe kubanga basusse okunyigirizibwa. Gavumenti omulange yingire mu nsonga z'abapangisa etteeka olungi bagita rental bill eri presented mu parliament naye parliament naye kitwala engeri kikulu kubanga kwe kuyamba abapangisa kwe kuyamba eggwanga bano abapangisa bwe batulugunya be bavaamu omusolo gwa gavumenti abagagga abangi boolaba abo tebasasula musolo kubanga ensonga lwaki olaba nti naba revenue bwetuba ku revenue emanyi mwavu ono asasula ssente era omusolo gw'eggwanga mweguva. Wetuviiriddewo ng'abasuubuzi bano bakyaggaddewo amaduuka gaabwe okutuusa lwe banasinkana nannyini kizimbe kino. Eggulire likusakiddwa mu Kisaddaani ku lwa WBS wano mu Kampala.